Mulengerere wala Aga Khan abadde omusajja omugagga atalabanga ku nnaku abadde yeeberera mu mawanga gannaggwadda ennyonyi zikyusanga bw'ayagala kwegamba ennaku eri mu Africa naye asomako nsome. Ekyewuunyisa emmeeme ya Aga Khan ebadde kyenkana emusulanga mu bitundu omuli abantu abankuseere era ng'obulamu bwe bwonna afubye okulaba ng'akyusa embeera zaabwe nga tafuddeyo ku langi newankubadde enzikiriza zaabwe. Ono agabye emirimu bannayuganda kumpi kuvuganya na gavumenti yennyini kale bw'aba siyawo omwana w'omulimu mukama w'omwana wo ayinza okuba omusaala gwamuwa agujja wa Aga Khan ng'ayita mu kitongole ky'enkulaakulana kya Aga Khan Development Network eky'ensi yonna azinga atandikayo ebiwayi by'enkulaakulana mu mawanga ag'enjawulo okuli ne Uganda mwe yatandika ekiwayi ki Aga Khan Foundation Uganda okutembeeta ebyenkulaakulana mu Uganda wano. Mu by'ensimbi Aga Khan yennyini kampani ya Insure eya Jubilee Insurance Group ng'eno yatandikibwawo mu mwaka 1993 ekolera amawanga okuli Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi nga kugasa Mauritius. Mu kaseera kano kampani ya Jubilee etuuka ku bantu 45,000 ng'ekozesa bannayuganda abasukka mu 12 mulamba. Ng'oggyeko kampani ya Jubilee, Aga Khan era yennyini Diamond Trust Bank ng'eno y'emu ku banki ez'enkizo mu Uganda ekolera amawanga nga Kenya, Tanzania nga kugasa ne Uganda okumala kati emyaka 7. Mu kaseera kano Diamond Trust Bank erina amatabi agasukka mu 135 ng'okusinga efaayo nnyo ku bamufunampola abeetaaga ensimbi zitandikirwako okusobola okwejja mu bwavu. Mu kaseera ng'amasannyalaze gafuuse ekizibu eri Uganda, Aga Khan yeekula obukadde bwa ddoola obuli ddala 9 eziyambisibwa mu kuzimba ebbiro ly'amasannyalaze erya Bujagale Hydro Power Plant ku mugga Kiyira. Ebbibiro lino libadde lya nkizo nnyo mu kumalawo ebbula ly'amasannyalaze mu ggwanga nga likola amasannyalaze agawereza ddala megawatts 2.5. Ng'ategedde nti abantu mu mambuka ga Uganda ey'amasannyalaze babikonga lusu, Aga Khan yaggulawo kye yatuuma West Nile Rural Electrification Company ng'ekigendererwa kyakulaba ng'ekitundu kyeyo nakyo kiyakaayakana. Kampuni eno emanyiddwa ennyo nga Wenereko yatandikibwawo mu mwaka 2012 ku mugga Nyagag kyokka ng'egatunda ku nsimbi ensaamusaamu. Mu by'obujjanjabi Aga Khan afuddeyo nnyo okulaba nga bannayuganda babeera balamu naddala ng'ayita mu Aga Khan Health Services. Wano mu Uganda amalwaliro agawerako agagwa mu lubu luno olwa Aga Khan Health Services nga kugasi ne Aga Khan Hospital mu kaseera kano likyazimbibwa. Ng'oggyeko eddwaliro Aga Khan yennyini Kampala Pharmaceutical Industries Limited nga lirimu ku maduuka agatunda eddagala agasinga obunene mu ggwanga lyonna. Mu by'obulambuzi Aga Khan azaateeka omutete gw'ensimbi mu by'okwewummuzaamu naddala ng'azimba ebifo gamba nga Kampala Serena Hotel eyaggulwawo mu mwaka 2006 era ng'ekozesa abantu 42 nga kugasa Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa nga kugasa n'endala nnyingi. Mu by'amawulire ng'ayita mu Aga Khan Foundation for Economic Development, Aga Khan azatandikawo emikutu gy'amawulire egy'enjawulo gamba nga Nation Media Group Kenya eyatandikibwawo mu mwaka 1960 oluvannyuma bagula Monitor Publication Limited mu mwaka 2001 wamuli emikutu gya radio gamba nga KFM Kona Eddembe empapula endala gamba nga East African nga kugasa n'ennyanda. Mu mwaka 2006 Nation Media Group yatandikawo omukutu gwa NTV ogwa TV. Ate mu 2015 yeegattibwako Spark TV ng'eno okusinga eweereza mu Luganda. Mu byenjigiriza Aga Khan atembese Uganda n'akatagga naddala bwe yaggulawo amasomero ku mitendera egy'enjawulo okutuukira ddala ku Aga Khan University. Kyokka newankubadde Aga Khan Mukama yamuyise ku myaka egy'obukulu 98 mpawo mulimu gwe yatandika kugenda kuyimirira olw'enteekateeka n'emisingi gye yasima era nga kibadde kizibu nnyo kyakulaba mukono gwe mu nzirukanya ya bizinensi yonna gy'alinako obuvunaanyizibwa.